My question is, lwaki tetulina kulya mbizi? That one. Then Akida Bukenya. Akida Bukenya. The problem. Akida Bukenya, first come here. Akida, come here. Hey, don't you go. Okay, Sheikh, Now you look at them. Okay, amanya ga bampita Nandala Emmanuel nga ndi mu senior 5 science D. Actually, we had the same question. Kuba abantu abangi waddeyo nga beebuuza lwaki abantu tebalya mbizi. In summary, lwaki tetulya pork? Mbadde nsaba bwe tunaasirika tugenda nsaba mutuyambe naffe tubayambe tugenda kusaaza ne bwe muna raising your voices bw'okuba engalo. Be like people who are educated. Temubela like hooligans. Be like people who are educated. Don't behave like hooligans. You have got a chance. Ezimu ku the differences of the people oba abantu abaze at school, we expect them that their discipline is far different from hooligans behind there. So let us try to behave. Embizi, pork and the other sins. Omuntu omulala jagamba lwaki tetunywa njaga, lwaki tetunywa kino. Let me ask a question. We all know fenna tukimanyi nti twava in sperms, not so? Not all the sperms, but just a drop. Katonda jako just a drop. Sibo kiri? And we are sure about that. Fenna we twava. Omuntu oyinza okugamba gwe bw'otunula bw'otya drop of sperms naawe ne weetunuulira. Biki by'olina ebiri golaba waliwo connection yonna. Gwe bw'otunula bw'oti mu sperms naawe olaba mu nnyindo. Olaba mu liiso. Olaba mu kugulu. Amakulu ffenna twakkiriza nti that's how the creator did that. Si bwe kiri? Ekyokubiri ffenna tukimanyi nti ennyindo y'omuntu ebeera wano n'amaaso gabeera wano, not so? Oyinza okubuuza Katonda nti lwaki amaaso yagateeka wano n'atagateeka ku kabina? Ekyo oyinza okimbuuza. Oyinza okubuuza Katonda lwaki emikono giri wano eno ne gitaba eno? Nga bw'otabuuza ebyo waliwo ebintu nga Allah yabiziyiza bireke nga we biri. You are just a human being, oli kitonde ekyava mazzi g'ekyama tomanyi na gye wava. Bireke nga we biri nti pork is haram. Bas kankuwa ekyokulabirako. Right now I'm speaking, nammwe mwogera. Salamu alaikum. Ani ayinza otugamba eddoboozi lye twogeza livaawa? Oyinza otubulira eddoboozi lye liva? Ani ayinza otubulira? Wanika omukono otugambe. Mu dookoolisi oli agambe mwenna mukutte dookoolisi, si bwe kiri? Abatayogera bakasiru tebalina malookooli. Omulala eyo challenge ewedde. Omulala okwogera kw'omuntu ayogera kiba kiragiro kyani? Waliwo ebintu nga biri spiritual. Allah bw'atyo bw'akola nga bw'olaba okuziba kw'obudde bukeera bukeezi nkyalla obudde n'abuzibya. Omuntu onywa obuugi n'olya amatooke n'olya omuceere, mu ebyo Allah n'akamulamu omusaayi. Buli omu anaakimanyi nti oyina circulatory system, oyina respiratory, oyina excretory, oyina omutima, oyina ekibumba. Wali obirabyeko? Naye okimanyi omanya nti obikola ki? Kati ebyo biri haramu. Gwe buli wowulira nga abasomesa bagamba nti ekyo kireke, oteekeddwa